kumacha nagenda kuluza sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Kunnuma wanziramu gunnuma siva kati sikyavira ddala wansi mbabwire teri kisinga kunnuma nga buli mulimu gukola wemba ntudde kinnuma mu byonna. Sirika kakukubi aya nsitulire ako tusitule nga bulijjo leeta. Kino kino kikoseti kinyambako kale lwakuba ate nakyo kati lwaki baŋŋamba kisibira muli munda naye munda nayo waavunda omanga neeyanziza neeyanzeege munaye Katonda agaziye enfunayo Mukama Katonda akwongere. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Kunnuma wanziramu gunnuma siva kati sikyavira ddala wansi gunnuma mugongo guno kututte ebbanga nga gunnuma kale okusinziira ku mbeera gye nagenda nga mpitamu nga gamba okusinziira embeera gye nagenda mpitamu oba nekiguviirako oba okunnuma oba kiki ate ola ofuna bukerenda bwe butyo kwegamba kuweweeza naye nga tomanya kirimu ki muli munda bweweweerako kungulu ekiri munda tokimanya naye gunnuma bona kundiri amazeewo bbanga ono mazeewo ndowooza kati wiiki 2 nga nguddewo wano wansi kwakubadde nga gunnuma amunange mugonga gunnuma luli munanga jja muganda mpulira mutabani omugongo gunnuma nagenda bambi nangulirayo ku mpeke nampaako kwekutuulatuulako nno kuno kati fe abakadde olaba ofunamu olungubanguba oba toyagala obeere ku buliri kati nze nina embeera gye mbeeramu nga saagala kumalamu baana bange maanyi nga bwe nfunamu ku olungubanguba kati sitintuulaawo ne bava ku ssomero ne bansanga nga ntudde amanya maama ajja kuba bulungi maama ajja tereera naye nga nze mba mmanyi embeera gye mpitamu kati jo ne leero ekakabye era nentuulako naye mbabwire teri kisinga kunnuma nga buli mulimu gukola wemba ntudde kinnuma nnyo mu byonna
mu byonna kye kisinga okunnuma. Ekyo kikuyambako okukendeeza ku bululu. Nekiweesibye. Kino kikoseti kinyambakoko kale lwakuba ate nakyo kati lwaki baŋŋamba kisibira muli munda naye waavunda. Ngeri gy'ogufuula omusipi ogamba nga osiiba nakyo osula nakyo. Ate mbadde ndi mukazi munene olwo ekiddako kiki. Kitolani akulabirira. Alabirira kale. Yasini. Ekyo n'atulabirira kale ebiseera ebyemisana ebiseera ebisinga atuleetera emmere. Emmere tugiba tugirina nga weeri. Kuba bambi waliwo omukyala baida yandeetera koko wano ku mmere ku Easter. Omukyala muno yandeetera emmere. Omukyala n'andeetera bambi ku Easter nensanyuka nnyo. Nengamba bannange kano omukyala naye gereka ekigambo kya nengamba naye mutuufu ndowooza kuba amasanyu gampirirako nengamba bangenda nakufa. Kwegamba nafuna ekintu ebintu byonna sisuubira oba kwegamba mu bulamu bwange ebitakolanga ki ebitabeerangawo. Bambi omukyala oyo webaza Mukama Katonda agaziye ensawo ye kuba si byangu. Nabano beza bagenyibo bazze nabo bagenyibo. Nange ensanyusa balaba. Webale kujja bamaama. Webalire ddala. Omukyalo oyo birthday ye yabaddewo ennaku ntono nnyo emabega. Ayagala celebrating naawe ne family. Happy birthday to you. Mama bana bakusomero. Manga neyanzeege. Munaye Katonda agaziye enfunayo. Mukama Katonda akwongere. Kuba abantu abasinga obungi. Kati abantu abasinga obungi oli agamba siraba lwaki mbonaabona n'abanakubo bajja kumpaka ki. Ebiseera ebisinga abantu oli abeerawo nga ayagala akolagane n'abagagga banne. Maama ndabika nandikuziniddemu ne ku mazina. Naye ndi mulwadde sisobola. Nandikuziniddemuko. Simanyi naye Katonda yamanyi. Maganda. Oba amasoga bena amazina gona agandize mu bulamu bwange olw'amasanyu amangi. Kweteddeyo omuceere nange neyanzeege nange mwebale nnyo mwebale ddala kakasa bambi neyanziza mwebale nakunjagala bambi neyanziza webale nakubaleeta era singa tomukulembedde muleeta kutuuka wendi bambi teyanditegeddewo sebo tata neyanziza nnyo neyanzeege webale nnyo webalire ddala munnange bannaye neyanziza nakiyemba naye nagambye nawereka kuswala bambuli omu amanye nti yatufumbira sirikako tuswala sirikako sabuni yalaba nakupostinga nasalawo nagamba okukwata akasente agende mu kibaala agamba kange nekyaleko ku maama oyo bambi Mukama amuwa omukisa nange neyanziza bambi mwebale kunjagala mwana bambi neyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala nange si katono munaye neyanziza taata webale baleeta webalire nnyo ddala okuba embeera gyenkusanzeemu ate neeraliikiriza mugongo gunnuma tera okuba omukazi omukalukalu butagala kulaga mbeera nti lunnuma naye lunnuma ennyumba eno tubeeramu abantu 9 era abamu bagenze ku masomero abato
oluvannyuma lwa mwami ono n'oli bambi bwawo batukozeemu omulimu gw'amaanyi kuba abaana ne bona nali natula nabo wano nga tebasoma bambi omwami ono mwebaza n'oli Yasiini naye mwebaza mwebaza kubanga bambi naguno omufaliso bambi yagutuwa n'ogwo okwo yatuwa n'eno blanketi mpuntu nga tetulina mwebazaamu olwekyo kale bambi abaana bonna bano banyambako bali ku masomero z'omukulu kale waliwo n'omuwala omulala era omukulu omuwala omulala omukulu naye bona bali ku ssomero muno tubeeramu abantu 9 mu kayumba kaffe kano kadagala kamirako yamenyesa omukono tewamulabye tuli wano mwebale bannange ensiimye banne mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nakunjagala mutabani mwebale kunjagala otya omugongo simanyi kuba gamazima mu butuufu oyo omwana afubye muganda wange omuntu gw'otazadde leero n'omukalubiza leeta eddagala enkya n'omugamba leeta kiri ekintu ekyo kirinamu enjawulo ani akubye sorry sirika sorry aja kusirika neno tekakubye sirika kakukubye ate nze mbadde sirayi please jangu ositule musitule omuleeta eno waggulu aya nsitulire ako tusitule nga bulijjo leeta tusaze magezi ki kubanga gwe yingini nze ekyokukola sirina kale sirika oluganda bakongo okaaba kale sirika tunula eno sirikawo kale sirikawo sirikawo kiwedde sirika sirikawo SB4 Media Tuggussa Enssonga abajjukira story ya maama waffe ono era abagifollowinga leero bali tulesa emikwano gyaffe okumukyalirako kuba bo tebagadde kulabikirako mu kamera naye kano kafoomu bamuyita Shira yabadde birthday ye nako nga ntono nnyo emabega yaŋŋamba ayagala okulaba ku maama ono byebigere bino azze okumukyalirako n'okumwetikkirayo amwetikkidde tweyanziza nnyo Shira yatugamba nti happy birthday okubeera nga ate osobodde okuba nga olowooza ku maama waffe ono abantu bangi asalawo okukwata mikwano gye ne bagenda mu za house parties ne bagenda mu mabaala ne bagenda ne bali akasente eyo naye gwe oba ng'osazeewo nga nze birthday yange kanyitwaleko maama waffe oyo tusaba Mukama akubeere nga akutuwangaaliza nga tweyanziza nnyo tweyanzeeke happy birthday Shira naye embeera gye tusanzeemu maama omugongo gwakutuka mulwadde ali ku ndiri wanamazeewo weeks 2 aweerako nti mulwadde naye nange ate waliwo bye nnalemu nga biwanvumu kyetumusanzeeko wano waatudde tavaawo buli kimu akikolera wano neweebuuza nti yali alabirira abato kati ye ani amulabirira ani amuyambako byonna byonna obyebuuza ansa tetumanyi tugenda kukola tutya
laba ng'ate maama naafuna obujjanjabi. Wano kuliko ddwaliro ki eddene? Wano tewali ddwaliro ddene. Wano wo tewali. Ngamba okumpi ddwaliro ki eriri okumpi? Matuguma mulimu eddwaliro? Simanyi naye nga temuli. Takola tutya? Mulago. Mpozi nga Mulago naye wano ewaffe wano sirowooza nti waliwo eddwaliro eddene. Byonna byonna bya Katonda. Simanyi tugenda kukola tutya. Naye nga ye embeera ya wano yeeyeete. Twalina pulaani olw'omukyalo lyagambako. Pulaani okutandika okulaba nga tukuteerawo wano ennyumba. So pulaani eyo tugikwasaganya mpola mpola. Singa ne Mukama atuyamba ne tufuna bazira kisaba tukwatirako. Kuba okozimba kw'ennaku zino si kwangu. Si kwangu. Naye tujja kuba era nga tulaba twekwatakwata tulabe kitunaba tusobodde. Naye ate obulwadde ate buyingiddemu. Kati awo tumanyi kyakukola. Yasi, ddwaliro ki wano eddene? Wano amalwaliro tewali kuba n'eddagala ekyo. Ndijja gayaza. Waliro buliwo wano. Soko semeno light ekisikiri. Jangu yasini anonye wano eddagala. Omale kumbutuliza kyayi mumupi. Yankozesa ba. Ndiye naleta. Ndimizeeko ko naye Kandi okuba kumutwala mu ddwaliro. Ddwaliro kiri mutwalamu. Tetusobola nkesi. Mama twatula mutwala. Bakusinzira kati. Naye nga nali luli mukyala oli omukyala oli naye njogere naye nangamba mutwale nagamba ogenda musuula muleke maama ukuba naleta eddagala etasobola natuula nga akasooka akozeseko eddagala lino eno asooka afunemukko akangubanguba sobole omutambuza ngamba muteeke mu moloka mutwale namugamba tasobola yali tasobola dde otuula nalisobola yadde okutuulamu yadde eddakiika nga zino zentuddemu nga ne mu mmotoka sisobola nga tatuula nali sisobola kati nesala basooka malewo keeri eddagala ndaba banaasobola ofuna bafunyemuko akangubanguba asobola okutuula oli awo notambula tusobedde busobezi naye nga wano tewaliwo ddwaliro lisobola kukola ku bulwadde esaawa before wali ogenzeko mu sikaani nagendamuko naye emyaka mingi myaka gyadda nga gwakatandika n'okunnumiriramukko kale nina eyo Faza Joseph namugamba munnange olumbe lunnuma kale naye omwana oyo nze namukuza lwakuba ate Katonda yamala n'amujjula mbulamu bw'ensi eno ne omwana oyo nenkola ki nemunyonyola embeera gyempitamu nantwalakayo mu sikaani iganga sikaani eyo y'amagumba opposite erimu efeesinze mu Nakavule kilinika eyo weeri ejjanjaba amagumba gokka kati nantwala awo nabeerawo yankuumirawo okumala emyezi 2 gye bampana kino ekinankani ekisipi gye baakimpa eyo kati awo nemba nga nfunye akalembereza kati nga bw'omanya embeera jjukira mbadde nga neetika kasooli biki okuyiiya tubaddewo tutya tufunye tutya ekyokulya abaana bateekwa okulya abaana embeera kuba kati embeera sagana jjogerako kuba ate ndeeta ennaku ku mutima kati okusinziira kweyo embeera bwetyo engeri gye neetikanga kasooli biki omwetise n'omuleeta n'omutuusa ku kuba ate n'otuula n'omwokya
ate bw'aba asigaddewo n'omufumba enkeera n'okeera n'omwetika n'omutambuza n'ogenda ate osuubula omulala osobola okufunayo 5 oba 2 ez'amafuta. Kati nembanga kiguleetera oba ate okuttuka oba kati ate gwasejjuka simanyi. Kati emyaka ndowooza emyaka giyiseewo nga sifuna treatment. Kati emabega kawonawonawona mbadde nga nkola okusobola okweyimirizaawo n'abaana mbadde nga mpita mu mbeera yakubiki yakubonaabona era yakola gamba kankola ate abaana tebalya abaana baagala okulya. Byonna byonna byakwasa Mukama. Bya Katonda si byangu. Kanda tulabe ekyokukola ddala likyaliwo. Jangu nkulagirire we liri. No, ddala likyaliwo. Waliwo empeke zikyaliwo. Kuba yakulagirira ntawodde gwe dda wano eno. Awo oyise wali enyumba nfunda naye tujejjibira mu byakaka wali oli awasemba wali. Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi satifikeeti y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi. Wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 76 3 6 7 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 9 28 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. Eryo saawa eno lyendiko lyemmirako oba kale lindetedde okuba nti nsobola okuba nga nsobola okutuulatuulako kuba mbadde nsobola yadde okutuulamu zino eddakiika nsobola okutuulamu ebyo mbadde nsobola kutuula muyadde eddakiika. Kaakati omukyala gwe tuzze naye birthday girl aleese zino ssente tazikwata. Ssente zino zigala tuyambako ku bujjanjabi. Nga tweyanza nnyo maama tweyanzeege. Tiyasinga tusobola okufuna olunaku olw'enkya oba owakamotoka n'agenda mu sikaani oba mulago oba sini sente zino zikwate tozibaze nange bannange bampadde nnyingi nnyo. Nze sigenda kufayira nnyonyi mukama sente nnyingi zigula ennyonyi. Era gwe mbuji gwe mwanange nga neyanzeege. Olaba mama alina otambula okuva nate kali mmotoka mpaka eri giri $5,000 mwanange nga neyanziza nnyo ezo sente zisimala bulungi okufunako emmotoka. Webale nnyo weebalire ddala. era nti kati alina obanga asobola Weebale mwana wange. emmotoka tesobola kujja wano alina obanga afunyeemu ability okutambula mpaka eri Ate munnange neyanziza. Nnyo mwanange weebalire ddala. Bameka obadde waddembe n'ogenda n'okyakala obadde waddembe n'ogendako eyo muzanzenwa n'ogendako wa naye neweerekereza n'ogabirira nze oba n'ogabirira famire yange. Nange tweyanziza nnyo maama tweyanzeege. Mukama Katonda akwongere omukisa akwongere ne ku myaka.
Bana mpulira ndi musanyufu sibalina. Mpulira ndi musanyufu. Musabira mbaga kuno musajja. Mwana omusajja amukuba embaga tasabanga togamba nti alina naye twetaaga omusajja asobola omukuba embaga. Balina bakyawa yagamba balina bafuna bakyawa. Bafuna gwabakyawa si be bakukyawa. Be bakukyawa. Vaawo nawe. Tuyiye tusobola kubanga tuyiye yasintu tutwale mama musikani bamutwe dala kiki ekimuluma natandika obujjanjabi wakati nteberezaamu odde obweyongera bananegenda okubalabirira olaba bwamukuba wano wansi nga wenagamba nali siriiwo nali ngeze ku mirimu nakomawo wano tosobola mutungaako nga yeebakidde eno sayidi okumalako ennaku nga ssatu eno wasanyalade ne wazimba bwe wati eno yonna ebadde ezimbye eno nebwolaba ntula nkikijjana ng'ono abantu balina we bagatunda nalina genda gajagayaaza gigasobodde okubanga bakagamira ennaku nga 2 ku 3 asobodde okuba atirisi nti asobola n'okubanga bwati Media Tuggussa birthday galo togala kutweyeredde akagambo birthday galo akusabira kuno so toyanziza nnyo madamu Shira olw'omutima omulungi okusalawo okugamba nti kojje o celebrating birthday yo ne family eno bangi abagiraba bangi abakyagiraba andi bazenga bagiraba batwadde ku buyambi obw'enjawulo toyanziza nnyo wano we tuli waffe pawuti yamalibwawo enteekateeka tubadde kulaba nga tujja okutandika okulaba nga maama nafuna waabeera nga ate awangayira n'abaana bano emboozi ye ataagiraba agenda ku SB4 Media kweri yadda we twatandikira naye tusaba Mukama ow'omutima ow'omukono omuwonya agenda kutuwonya tusaba Mukama atuwonye kubanga ye musawo maama ojja kubeera bulungi tewali mbeera etaggwa naye n'embeera eno ojja kugiyita mbeera n'emmere gye nsobola okuliisa abaana mu butuufu tewali mbeera ya lubeerera ate ba mikwano gyange mbabuulire bw'otuulanga wootudde togwamu suubi bw'olabanga nga suubi ekuwedde mugamba Mukama natuuka ekiseera ngamba Mukama abaana sikyasobola naye Mukama kati gwamanyi omugongo gutunuma gutandise okunnuma mpulira olw'obulumi mbuulya nga Mukama kati abaana bano ngenda bayamba nti ngenda baliisa ki sirina nnimiro ennimiro kubadde kwoleza abantu ngoye ku byalo ennimiro kubadde kwetika kasooli ngoyo kumujja malimiro g'abantu noyita n'oyokya n'otunda n'ofunako 2,000 n'ofunako 1,000 kwegamba omulimu nti oba n'ogenda muneereeta essuwaani nkwoleza n'oyoleza omuntu essuwaani osobola okufuna ekinaakubeezaawo n'abaana mazima naye mbabuulire mikwano gyange temugwanga mu ssuubi kuba kati saawa eno netulya neŋŋamba nzaani alina emmere mu nju netulya neŋŋamba nzaani alina kasukaali mu nju mbagamba mikwano gyange temugwanga mu ssuubi ebya Katonda bw'owiranga nga owedde mu ssuubi ng'ogamba Mukama kati gwe wanteeka ku nsi kati ebisigadde bibyo naye nze natuuka ekiseera nempanika neŋŋamba Mukama kati ebisigadde bibyo nze natuuka n'ekiseera nga neekyaye naye buno obulamu bwe mbonaaboneddemu mbonaabona n'abaana kati oyo ebbanga lyembonyeebonye naye tava mu kifo takula takola atya alya anywa gwamulabirira gwakoowa naye ng'ate ali mu myaka 38 ebbanga lyemaze nga amulabirira ebbanga lyemaze naye naye kwegamba n'ogaana kyova olaba nga nze ntuuka ekiseera ngamba Mukama gwe byonna era Mukama yabireeta mukubireeta era yabeera amanyi nompa emikono nompa amagulu byonna bibyo Mukama yamanyi olugendo lwo era buli kimu yakimanyi SB4 Media Tuggussa Enssonga tweyanziza nnyo birthday gaalo okulaba nga otufiisiriza waakadde
byonna by'otuwadde Mukama akuddizeewo akuwangaaze ne bazzukulu bo balye ku mukisa gwo kubanga kino ky'okoze tekikoleka okusanga omwana nti myaka egyo gy'olina n'osalawo okukola ekintu nga kino. Tusaba Mukama kutuwangaalize. Nze muzzukulu wa Kabajja, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Maama, katusabe ojja kutereera. So Yasin ajja kufuna engeri ejja kutwaka mu ddwaliro tukole sikaani tandika treatment tomanya. Okay, toyanziza nnyo abatufollowinga, abasubscribinga, abalayikinga nasharinga waka waffe, toyanziza nnyo toyanzeege. SB4 Media Tuggussa Enssonga.